Omuwala ali beetonza Saala. Oyo muzzukulu waffe tumumanyi nnyo bulungi nnyo, era ye okubeera awo ng'alina ag'amaanyi ag'enjawulo, ekyo kitone kigobibwa Katonda. Nze nzikiriza omanyi Katonda kati kankubaga eddiini, omuntu kyangu nnyo okuva mu bulokole n'ayingira obusiraamu. Bulungi nnyo. N'ava mu busiraamu n'ayingira obulokole. N'ova mu Busevensi n'odda mu bulokole. Naye tekizibu okuba ng'obadde Munyarwanda n'ofuuka Musoga. Kizibu kuba mu kizibu tekisobokerako ddala. Kati nze nzikirizamu Katonda atasobola kukyuka. Akutonderamu eyo kabira nti ono Munyarwanda, ono Muganda. Okategedde. Mumma mulimu abaweereza sitaani. Mu butuufu sitaani ffe tetumumanyi. Kubanga sitaani kibaita sitaani kitegeeza ekintu ekiri sitaani kyekintu ekidduka ennyo. Kati ffe ate abasamize n'amaanyi nga n'ono omuwala yennyini ali beetonza. Kati ate ye ayo naye yakibwako naye obwo buba buyinza. Ali beetonza yeze Saalongola Duzita zikuba muzzukulu wa Kazooba Kanyamu ng'ate nga ni muzzukulu wa Farao Misiri Egypt. Weegendereze nnyo abantu bagenda kutegama kubanga bakulabya abantu bangi nnyo. Kati abantu bangi bakutunuulidde okwagala okujja okubbako amaanyi ng'ogenda okulabya n'abannabbi ab'obulimba mu bagenda okujja kuba kati gwe wekka olimu obuyinza era ffe kati nganze Laddu Zitta nganze amanya amaanyi aliko amaanyi g'Emisiri agakabaka Falaawo nze nkulaba nkumanyi obuyinza obukutuddeko era weekutunula weti nze nkulaba amaanyi agakutuddemu ag'obuyinza obwajjajjaffe Ssewamala naye ate oba oyagala gakole n'ebyamagero ebisingawo wali badde atojja eno mu bulombolombo. Export TV to the world. Weewaawo Mutaayi nkweyanza nate okubanga ontegedde agatawulira vumbe bepo n'otwogeka n'ebirozo. Nze omwana Soda webazanga entakera kyokola obutakowa n'olaba. Subscribing bingi nkyaleeta, teekako notification bell kuyambako nti wabawo program gye ntaddeyo ng'obadde ogisuubiddwa gundi epopinga ku screen waggulu n'osobola okuyiga. Olwaleero njagala owulirize nnyo story eno banagenza olabanga emakinga. Twakola story y'omwana amanyikiddwa nga Saala ali beetonza. Omwana oyo story mwagifollowinze naye nafunye concern okuva mu bantu abamanyi ebyenjawulo ebintu ebigenda maaso mu nsi eno tutamanyi, era n'enziruka mbiro ajje tuwogereko ku nsonga za Saala kuba zisitudde buli omu akabanzi, buli omu ali ati agaki ekigenda mu maaso. Oli otya Mukama? Nage mwetuli mba ninabuuza nti bagamba eradde mulaala eradde ssebo mulaala mirembe maamu nyongera kyawo bweza olugamba bwa Mukasa osobola olugamba gawuge mategeeza abalongo bawuge bazanyi kati engeri gye ndi Saalongo ndi Saalongo sanyisa okusinkana. weewaawo nina ekintu kye natandise naye oba oli awo olw'emyaka n'obutaagala faayo nina okumanya kwe simanyi kwenjagala otutangaaze. weewaawo omwana ali wamulabe nina mulabi naye kasooke neyanjo bonna abatulaba amannya agange yenze Saalongola Duzita zikuba muzzukulu wa Kazooba Kanyamuwanga ate nga ni muzzukulu wa Kabaka Falaawo okuva Misiri Egypt. Number 1 Fangoni Mandwa iza atudde wano tumanya ngo ina manya manja ate ngate nze muzzukulu wa Kabaka Falaawo yava Misiri n'atuuka wano Uganda era nga kumanya kufuna buyinza bw'abajjajja kubaawo Misiri wali entandikwa n'amaanyi n'obuyinza wewali obuvo n'obuddo ku piramidi awo kati awo wennyini awo ffe wetusibuka wennyima wensinziira. weewaawo tugende maaso. omuwala ali beetonza Saala. Oyo muzzukulu waffe tumumanyi nnyo bulungi nnyo, era ye okubeera awo ng'alina ag'amaanyi ag'enjawulo, ekyo kitone kigobibwa Katonda. Abantu asinga obungi balowooza nti omuntu wabaako amaanyi taba tekiba kitonde kya Katonda. Kakati kyenjagala okutangaaza abantu, tejjembe si Katonda, omuzimu teguba Katonda, lubaale taba Katonda. Katonda yayimirira mu kitundu kye nga ye Katonda n'obuyinza bwe ate atonda emyoyo gino egimuyambako okuweereza. njagala nnyo obuuza oba oli awo oli kyabadde yeetaaga ommanya nekyendekayo nange siri Katonda.
ogambye ejjembe si Katonda naye Katonda yabitonda lwaki mu Uganda tulina believe nti omuntu akkiriza mu ebyo aba wa sitaani omusamize kala akkiriza mu byobuwangwa wa sitaani anti kakati abantu ekibaleetera okubanga balowooza bwe butamanya ntandikwa yaabwe kuba nti oli wagamba nti enzikiriza mu bayibuli lupapula lupapula lwonna luva mu muti okitegedde kati n'olubugo lwennyini lwennyambadde olw'abajjajja nalwo luva mu muti lukomegwa mu muti gwa mutuba kati ekiba kiyitawanya kuona omusiraamu oba omulokole akutte bayibuli aba tamanyi muti ki ye gwakutte oba musambya oba miti kati ate Katonda beyagabanyizako ffe abasamize ffe yagabanyizako okumanya emiti gyonna n'omugaso tuguno musambya lusambya ensonga n'oluyito lutuyitira bakasitoma kano kanoonya katunoonyeza kino na kino kubanga olulimi lwo bw'oba oyogedde kibayita erinnya olinnyira mu muzimu ebigere sagadonta buleewo nga saa ate nammwe mutemuliiko genda mukomense ekyo yobuuze tujja muzza okkirizira mu Katonda nzikiriza mu Katonda oli wa ddiini aze siina ddiini ze nzikiriza omanyi Katonda kati kankubaga eddiini omuntu kyangu nnyo okuva mu bulokole n'ayingira obusiraamu bulungi nnyo n'ava mu busiraamu n'ayingira obulokole n'ova mu 7 ndambulokole naye tekizibu okuba nga obadde munyarwanda n'ofuuka musoga kizibu kuba kizibu tekisobokerako ddala kati nze nzikirizamu eyo Katonda atasobola kukyuka akutonderamu eyo kabira nti ono munyarwanda ono muganda okategedde mumwe mulimu abaweereza sitaani mu butuufu ositaani ffe tetumumanyi kubanga sitaani kibaita sitaani kitegeeza ekintu ekiri sitaani kekintu ekidduka ennyo kati ffe ate abasamize n'amaanyi nga noono omuwala yennyini ali beetonza kati ate ye ayo naye yakibwako naye obwo buba buyinza naye lwakuba nti nkubuulye mwanange nga tugenze ku mutendero omulala omutendero gwa sitaani gwo tetugumanyiyo kubanga asabye mu kyaki asobola okuba nga omusumbira yakutte omwana ate nga bagobyeyo sitaani kisoboka ate nga basobola kugoba sitaani kisoboka bulungi nnyo naye tukirize nti Katonda wakutonda n'ekibi ekyo kyakutonda nakyo yensonga lwaki omuntu omuzala n'ekitanyi oba gwe bayita omwana w'emabega ali abakyala yensonga y'abakyala kakati omukyala waazaala omwana najja negye bayita ensawo oba kibayita ekitanyi kino ekibi ekyo yoyo omwana gwe bayita omwana w'emabega era abakyala bamanyi watavaamu omuntu asobola okufa ye mwana omukulu kitegeeza omuntu azalibwa abantu ameka kati ekyo ekibi kyekikufiira kivola nga bajjajjaffe edda bakifugikana ku bitooke abamu bakitekanga ku bitooke era tebabireka mu malwaliro okategedde kyekibi ekizaalibwa n'omuntu okategedde kati ate gwe omuntu n'oba mulamu ate gwe n'olyokolerebwa eri ewa maamawo n'obeera be baana ababiri kati kino ekibi kyo Katonda waatonda abantu beerabira nti wokwata emmere gy'oba olidde temera mu ttaka abantu bebaziika tebaziikibwa mu ttaka okategedde abantu bennyini baziikibwa mu ttaka naye n'amazzi gennyini gonywa nago gava muki mu ttaka kati kakitegeeza nti ffe abantu twerya tikubanga enkuba weetonnya okulyanganira kyengamba nti kyengezako okugamba abantu nti enkuba eno senga ejja neetonya mu ttaka lino naye musana negwokyo omuntu oyo aba afudde avunda yes kati omuntu oyo waavunda ati tabayo ogenda kumulya nga totegedde otya kuba ojja kunywa amazzi kubanga amazzi gayita mu nsulo ate muwaziisa abantu mukoka wajja era naye ensulo zeezo kati Katonda ye najja n'akwawulira ago amazzi n'akwawulira ag'omugga n'akwawulira ag'ennyanja n'akwawulira n'agawuluzi ate nga gonna amazzi naye nga ate gonna gayise mu ttaka okitegedde kati naffe kyobola nti emizimu gitukkiriza okufukamira ku ttaka nga tusinza musinza mizimu musinza Katonda tusinza Katonda w'abajjajjaffe kuba nti Katonda yateekawo omuntu nti olwaleero wenoladuzita wendi naye ekyo kitegeeza nti emyaka ogiri weeta 10 n'abankyaliwo ajja kuvaawo Katonda w'abajjajja mu wanjawulo nono gwe tugenda mu kereziya makyaki mizikiti ffe Katonda w'abajjajjaffe gwe tukkiririzaamu tukkiriza mu kye bayita amaka kitegeeza ge bayita amaka g'emyoyo
ti katonda asoboka mu nnyumba omwo n'ozalirawo mu mwana era ne tukiriza nti omwana gwazadde wa katonda naye nga tewagenze tomaze genda mu zikiti oba mu kereziya fetukiriza mu katonda ayingira buli wamu era gwe osabira buli wamu bane ne bano nalfe no mu Bible batugamba God is everywhere ne mu nnyumba oyingira n'ozaliramu omwana era ne tunakkirwamu erinnya ly'omanyi oyo omwana afaananye muganda wange Gungi mwana afaananye Kayiira okategedde era netumuwa erinnya lya Kayiira nga Kayiira tumiinako obujulizi nti yaliyo nabanga alinyidde kibayita erinnya nti alinyidde mu linnya lya Kayiira bw'oyinako kakafu atali Yosefu oba Muhammadi kuba wegamba nti obwa Yosefu oba omumanyi Yosefu tomumanyi tusobola kulanya bajjajjabo ba Yosefu bataani emabega tusobola kulanya bajjajjabo basira ba Ali emabega abava eri mu lulwa Abakurayishi nendowooza eyo story empanvu eyo ku butonzi ne Katonda tujja funa obudde ojjo ntangaaze ekigambo Katonda kyangu nnyo okutegeera ekigambo Katonda amakulu gakyo kitegeeza nti tonde lye litonde omuntu kaba katonde buki butonde kano ke mujira nga mujira katonde wese mugenda mu kikolwa kiri ebikolwa ebyensonyi wabaawo ettonde nga katonde katono kebaita spam ke katonde kyekigambo Katonda kitegeeza twasoma biology spam egenda negatta ne ovary kati y'omukyala ebikozinga kye nkusomesa sika ebikozinga kye tuyita zygote a zygote is a single celled organ formed the spam ng'emitize n'egiri y'omukyala ebyo wamma abantu abamu tubuusabuusa omwana yazze Saala gwe olaba Saala ki ekijja mu bwongo bwo era kiki oyinza okugamba ku Saala ali beetonza oyo bamuyita ali beetonza lwaki bamuyita ali beetonza nga tetunnapaali anti bonna abaabo bonna abasawo abafere abasawo abapasita abanabbi ababeeyita bannabbi b'obulimba agamaanyi agamuka gali beetonze ekiseera kigenda kutuuka buli akola ekibi atulugunya abantu abba abantu ali beetonza oyo omutonzi nanyini buyinja atonza emmandwa amayembe na byonna bye tukkiririza bye tulaba eby'amaanyi amaanyi ago yagagabanyako era obwo obuyinza maama we bwe yalabanga maama we nga talinaba kuzaalibwa nga nalaba amaanyi maama we naafukibwako amaanyi musoke we yamukkako waneno katonga amaanyi agamuka ge bayita amaanyi agassewamala musoke eyamalibwamu ebizibu byonna kyova nga alina erinnya eryo yali beetonza kubanga amaanyi agamukkirako gassewamala musoke okategedde oyo yamalibwamu ebizibu byonna zekkala omusanvu zibayita ez'omusoke oyo nno gwe bayita emmandwa ejjuddemu emyoyo musanvu ng'ejjuddemu kitegeeza nti oyo omwana alina obuyinza bungi ye ng'omu kubanga emmandwa eyo eba erimu ebitundutundu obwakiwanuka nga bweva omuliro kyova olabanga n'amaaso ge gasobola okuba nga gaaka lwakuba nti nze kyenalabyemu mu nsobi omwana oyo omuwala bayinza omukozesa ensobi ng'ensobi nze nga nze alaba ebyewala omusajja gwayinza okuba nga afunye era omuwala oyo mulabula nga nze laddu zitta weegendereze abasajja b'ogenda okufuna kubanga omuntu asobola okutwala amaanyi gaago ye musajja agenda okujja nga ayagala kubanga alaba obwereere bwo nkakiddemu ali beetonza yeze Saalongola laddu zitta zikuba muzukulu wa Kazooba Kanyamwa nga ate nga ni muzukulu wa Kabaka Falawo Misiri Egypt weegendereze nnyo abantu bagenda kutegama kubanga bakulabya abantu bangi kati abantu bangi bakutunuulidde okwagala okujja okubbako amaanyi ng'ogenda okulabya n'abannabbi ab'obulimba mwe bagenda okujja kuba kati gwe wekka olimu obuyinza era ffe kati nganze laddu zitta nganze amanya amaanyi aliko amaanyi g'Emisiri agakabaka Falaawo nze nkulaba nkumanyi obuyinza obukutuddeko era weekutunula weti nze nkulaba amaanyi agakutuddemu ag'obuyinza obwajjajjaffe Ssewamala naye ate oba oyagala gakole n'ebyamagero ebisingawo wali badde atojja eno mu bulombolombo ne tukulaga engeri gy'ositula ddala amaanyi ago ne gaba nga gasobola okukola mu abantu abagenda kakati kankubuulire okannyonnyola abantu okumanya balina amaanyi ensonga eno buli muntu ategeere amaanyi g'alina okusookera ddala omuntu azaalibwa abantu 6 ye abeera wa 7 tumanyi maama ne taata bagende wagula bite mu kwepicha mbagayisinanamina kakati ne maama naye alina naye taata we ne maama we abo bobeera bidde bayita obujjajja
okitegedde kati kyovulaba nti bagamba nti muwa abakulu ekitiibwa kakati tegeeza ne bajjajjawo ne baba baffe mabega 50 kuba gwobeereddewo be bakulu emabega siyegaana zinajijjanga mutakyembe kati bajjajjaabo olwali tukkirize nti tugenda kukula era naffe tufe era bagenda kutuziika omwana oba wamukuza omugamba nti gwe oli sitaani okubanga jjajjaawo we yafa yafuuka sitaani bamuziika kyemiriro mu kanisa myoyo gy'abuliro omwoyo gwoyokya gwakola ki jjajjawo ng'omuvuma eba yakola ki okitegedde gwe n'ogamba nti katonda wabajjajjako tumwagala naye ate oyagala owa Isaka ne Yakobo kakati gwe osobola okuddira nga gwe oddira omwana ng'olina erindazi limu ng'abaana bali awo enjala ebaluma omu omulala wa mulirwana osobola wa mulirwana kati kitegeeza nti gweoyita Yakobo Yakobo balina ebizibu asookera ba Yakobo gweyita wano okubanga era nawajja sooka gwe katonda wa Isirayiri ayita owa Uganda ali wano yajja ogwajja ategeera ebizibu bya Uganda alhamdulillahi rabbil alamin noli amanyi birimeka era byawano e Uganda tebifaanagana ffe tuli amatooke eryemeka bali amatooke balya kubusi balya n'engamia abanya bazirya kakitegeeza katonda wabwe yazikiririzaamu abantu tukoppe ebirungi tetubaganda abazungu bamagulu meeru kubakoppako tubakoppeko ebisaana ebibi byabwe tubibalekere tufune ebyaffe kuba twesitule kubanga woba ositudde jjajjabwe buyinza bwo kubanga naawe obukimanyi oba omuyinako obujulizi nti yeyazaala maama yeyazaala taata okategedde kati nno mbadde njagala kuba ensonga yange wagizeemu dda mbadde njagala onsomera enamba y'essimu ngiwandiike ngenda kukubira nzira enkomewo tunyumyemu nsomera enamba y'essimu ngenda kukubira enkomewo gende ng'olambulula abantu ku nsonga zolayineeyo obudde enamba y'essimu ginsomera namba erizo 752 32 56 58 namba eri ku WhatsApp 0752 32 56 58 ngenda kukubirako nkomewo tukole program kuba leero nkugwikiriza weewaawo osomese nga abantu munambuka okusinziira ku mmwe nga mubiraba madde nkusaba fonnaawo basiibule weewaawo bannange ababadde abatulaba nze Saalongola Duzitta zikuba muzukulu wa Kazoba Kanyamuwanga ate nga ni muzukulu wa Kabaka Falaawo Misiri Egypt namba wano fango ni mando tubabagambayo tuli ku nsonga za buwangwa na nnono nze ntambuza mwenna abatulaba mbabuuzizzaako mwe bali kutulaba mwe bali nakutwagala basabo ne banyabo omuganda agamba kuddira mu luyimba tatera kukola ki luwoomya mukkirize tutuukirize bajjajjaffe era kye baagamba nti n'alina walungi ate nanyuka ab'ennaku zino mwabyonoona mbu n'azina obulungi alwala mukenenya nze omwana Soda Mukama Katonda Export TV to the world.